Olunaku lwa Kobiri alawukede TV1 nkwaniriza nnyo njagala nkwebaza akadaka ak'omuwendo k'otuwadde tutambule ffenna mu kiseera kino nkusaba okkalire tutandike n'ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Ebikulu mugatali nkyaliko wano neogomyeko wano. Munnaddiini addusa awaka ng'alumiriza mukyala we n'abaana okumutulugunya n'ekigendero eky'okumutwalako ebyobugagga. Bali bawandiise ebbaluwa nga 11 egamba nti ndi mulalu. Poliisi e Masaka ekutte n'eggalira taata agambibwa okusiba muwala we ku muti n'amukumako omuliro. Omuyimbi Desire Luzinda yanjudde kabiite we Levikson mu ssanyu. Poliisi eyodde sipeeya ne pikipiki ezigambibwa okubeera enzibe mu kikwekweto kyekoze Katwe. Kale katandika okunyumya agataliiko nfuufu. Tutandise n'akulira enzikiriza ya Orthodox Anglican Church mu Uganda onadduse makage ng'alumiriza mukyala we n'abaana okumutulugunya. Mu kiseera kino asula ku ssomero era asabye bekikwatako okumuyamba kubanga embeera gy'alimu si nnungi. Munnaddiini Bishop Dr. Cornelius Katerega bakubanja akulira enzikiriza ya Orthodox Anglican Church mu Uganda alaajana olwa mukyala we n'abaana okumuliisa akakanja. Bishop bakubanja emyaka 68 alumiriza mukyala we naye omuweereza mu kanisa n'abaana b'omukaaga okumutulugunya n'okwagala okumutoola ebyobugagga. Bantulugunya, omukazi antulugunya ateekamu asayidi y'abaana wali baali bakyasoma ng'alabika akyanjagala kati bamaze okusoma abamu ne ssente bafunye ninamu abaana balina nezikalina abamu bayinjiniya balina ssente naye abaana olwamaze okusoma n'abateeka mu kikondoolo. Bishop mutuuze ku kyalo Gayazabi mugombola y'e Kasaali mu tawuni kanso y'ekyotera ngeno gy'alina ettaka n'amasomero okuli erya primary ne senior. Ku kyalo kye kimu ye walina amaka ge yadduseemu n'abudama mu kaofiisi akamu ak'essomero. Mu kiseera kino mwasula wansi kafaliso nga ne desike z'essomero zaakozesa ng'entebe. Kati zino z'entebe zo eziri mu ddiiro. Zino z'entebe zange eziri mu ddiiro ate za ssomero si zange. Nkyaliko wano neogomyeko wano nga bwe nninda ekiddirira. Alaze ennaku gy'ayitamu olwa mukyala we zaawedde gw'amaze naye emyaka 4 mu bufumbo okwekobaana nga kye baasembyeyo okumupangira kwe kwagala okumuwamba bamutwale butabika nga bagamba mbu aliko obukosefu ku mutwe era alumiriza nti baabikola okumutwalako ebyobugagga bye. Era oluvannyuma nakizuula nti baali bawandiise ebbaluwa nga 11 egamba nti ndi mulalu. Ate tewabangawo bbanga lyonna lyalaga nti ndi mulalu. Oba obulabu obw'empolampola oba bwakikaaki zisalaba bulalu bwonna ate nze nange mu mutima gwange nze nawulira siri mulalu. Alumiriza ne mu ku byapa baayimutwalako agamba nti olw'ebyo bye baamukola yafunyeemu n'okubuusabuusa nga yagala batwala abaana bano bakeberebwe endagabutonde. Era nina n'endowooza egamba nti n'abaana abo njagala mbakebere. Kati nze nyinza okulowooza nti nina abaana naye nga sibalinaawo sibange. Ensonga lwaki beegasse naye ne mpulwamu n'omu agamba nti ono taata wange. Ono era agamba mukyala we yamuzira ne mu nsonga ez'ekisenge. Nze yandekadde emyaka 15 ndi mu faaza. Mwawukana? 10 okuva mu 29 simulabangako. Mwawukana mu nsonga z'obufu? Simulabangako. Ategeeza nti okwogera ku nsonga zino akikoze okuyamba bannaddiini abalala abali abatulugunyizibwa kyokka nga batya okuvaayo. Batya okuswala baagala okukuuma ebitiibwa byabwe ate n'okwewaana kwegamba okulaga example naye kye batali. Omusajja ayinza okuyimirira mu kanisa n'amukwatako ono maama ono naye nga kye yamukoze ekiro toyinza na kukikkiriza. Asabye bannaddiini okumulwanirira kubanga embeera gy'ayitamu etadde obulamu bwe matiga. Where are they? Kakati baali badde balinda kintu kyenkoze ekyamaanyi ennyo basanyuke oba bagamba nti oyo kaafiireeyo
alaajanidde ebitongole ebirwanira eddembe ly'abakyala n'abaami okumulwanirira. Nze nvuddeyo era nja kuyimirira n'omuntu yenna alwanirira abasajja. Atukulembeddemu n'atuusa amaka ge yaddukamu era wabadde wasirifu nga walabise nga watali muntu yenna. Alambudde ku mbuzi ze ziri mu biyumba zagambye nti abadde aludde kuziraba kubanga kati agali amaka ge alingizaako malingize nga mubbi. Abamu ku batuuze ku kyalo kuli ne mutowe Kateregga Lekobowamu boogedde ku mbeera Bishop Bakubanja gy'ayitamu ne basaba ekikwatako okumulwanirira. Beeyongedde olw'obugagga bw'alina ate nga bwabwe si bwaffe naye bwabwe ne batabutegeera nti naabakola ki abakolera. Era nze nsaba omukyala gavumenti ebeeko nekyemukangavvula. Siwulirangako nti Bishop yakyuseeko omutwe nti oba mulalo. Ekyamazima tumaze ebbanga nga tutambula naye ebintu abitambuza bulungi ng'omuntu wa bulijjo. Kaweefube wafuwa okufuna mukyala wa Bishop agudde butaka naye ng'omu ku baana tusobodde okwogera naye ku ssimu n'atutegeeza obutakkaanya obwamaze ebbanga mu maka g'abakadde baabwe. Ekyemanyi oli asobola eri ku ssomero ku apartment oli asobola eri mumanga waka bali abantu b'ekyawa naye what I expect balina okukiina nakyuwa ntalo bunda mawulire bundi. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Tukwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo. Kale naye emboozi bwetyo bweri. Ate poliisi e Masaka ekutte n'eggalira taata ng'ono agambibwa okuba nti yasiba muwala we ku muti n'amukumako omuliro. Emboozi eno twasooka kugikulaga mu mawulire gaffe agataliiko nfuufu mu mwezi ogwokutaano omwana we yalumiriza kitaawe okumutuusaako obuvune buno ng'okuva olwo poliisi ebadde enoonya taata ono. David Senabuli ow'emyaka 36 omutuuze w'Ebunoga mu ggombolola ekyamulibwa mu disitulikiti Kalungu yakwatiddwa ab'ebyokwerinda ku misango gy'okukakkana ku muwala we Faith Namwanje n'amwokya mu bugenderevu. Namwanje yalumiriza nti kitaawe Senabulya yali ayagala kumutunuza mu mbuga za sitaani wabula bwe yagaana obusungu n'abufuula ensonyi n'amutuma omuguwa ku dduuka era mu kudda awaka yasanga amaze okukuŋŋaanya ebicupa ne kasasiro n'amafuta ga petroli bw'atyo we kumusiba ku muti n'amukumako omuliro nga bwe twakulaga mawulire gaffe nga 15 omwezi ogwokutaano mu mwaka guno. Oluvannyuma lw'ekikolwa kino Senabuli yadduka oluvannyuma lw'okitegeera nti abatuuze bataasizza Namwanje era omusasi waffe gye yamusanga ng'atandise okuvunda. Oluvannyuma retired Lieutenant General Proscovia Naraiso omuwabuzi wa pulezidenti yalagira enkambi y'amagye Masaka okutwala Namwanje mu ddwaliro Nakasero okufuna obujjanjabi gy'akyalina kati. Okuva olwo ab'ebyokwerinda babadde ku muyigo gwa Senabulya era bo n'abasirikale nga bakulembeddwamu akulira okunoonyeza ku buzibu emisango e Masaka Catherine Tesiima bamuzinduukiriza mu kiro ekikeeseza olwaleero ku kyalo Bwamujaala ku faamu y'omugagga gy'abadde yeekumye ebbanga lino lyonna. Kyokka Senabulya yeegaanye ebyokwokya muwala we n'ategeeza nga bwe yali amubonerezaamu olw'okubba nusu 15 n'agwa mu muliro ogwali okumpi ne we yali amukangavvulira. Kubonerezaamu omwana wange Namwanje Faith ne mulekaawo ng'atudde bwe nagendako mu tawuni ne mala eddakiika 3 ngenda okukomawo omwana ng'akoze eki ng'agudde mu muliro ogwali ku kasasiro. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka twakasirye akasiza okukwatibwa kwa Senabulya n'ategeeza nga bwaguddwako emisango gy'okutulugunya omwana. Ne ba detectives abalala n'abasirikale okuva e Kalungu basobodde okumugwako gy'abadde yeekumye ebbanga eryo lyonna era katulina mu kaduukulu. Bakojja ba Namwanje okuli Richard Walusansa ne Joseph Sembatya bebaza ab'ebyokwerinda olw'okukwata Senabulya. Ab'ebyokwerinda bonna abo batusaba gavumenti nga bwe bamukutte batuyambe bamukoleko amateeka bwe galagira. Omusajja tusaba kooti etuyambe kooti eyo omusajja lwaki bamusobola obulamu bwe bwonna okusenya ekintu kye yakola okutulugunya omwana we n'amukumako omuliro n'amutya. Yona Nanyemo
yakusakidde gweno ku Lwabukidde TV. Ate President Yoweri Museveni ali ku bugenyi obw'ennaku essatu e Cairo mu Egypt asisinkanye bamusigansimbi n'abakubiriza okujja kuno okwongera okusiga ensimbi. Bamubuulidde enteekateeka ze balina n'abaaniriza okujja kuno bongere okubittaanyaako. President Museveni aniriza bamusigansimbi okuva mu ggwanga erya Egypt okujja okuzisiga mu Uganda kubanga eggwanga lyetegefu okukolagana nabo okutumbula enkulaakulana. President Museveni okwogera bino ali ku bugenyi obw'ennaku essatu e Cairo mu ggwanga erya Egypt gye yayaniriziddwa mukulu munne Abdel Fattah el-Sisi era olunaku olw'eggulo yasinkanye bamusigansimbi ab'enjawulo nga bakulembeddwa Ambassador Muhammad El Hamzawi mu nsinkane yabadde mu lubiri Hore al-Kuba. Abasoose okusinkana President ye musigansimbi Tamasha Fake ne Gama Farid aba Orascom Construction Company emu ku zisinga obunene enzimbi mu ggwanga eryo. Bamulaze ebiyinza okukolebwa okumalawo akalipagano k'ebidduka mu Kampala nga baleeta eggaali z'omukka ez'omutaka n'ebirala eby'omulembe. President ajjukidde lwe yasooka okukyalako e Cairo mu 1969 era asanyukidde enteekateeka ze bamwanjulidde n'abasaba okujja mu Uganda bongere okwogerezeganya. Ye Honorable Mustafa Elgendi amyuka President era nga emuwi w'amagezi owa President owa Pan-African Parliament amubuulidde enkola zaabwe ku yinsuwa y'ebyentambula ebayambye ennyo singa wagwawo obubenje endwadde n'ebirala ebigwa bitalaze. Amusabye okujja asinkane Minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga amwanjulira ekiteeso kino. Abalala abasinkanye President ye Professor Dr. Ashraf Mansour omutandisi era nga ye ssentebe w'akakiiko akafuzi aka German University mu Cairo, Mohammed Khalil El Tahan ssentebe wa El Hatan International Food Industries ng'ono atenderezza Uganda nti yesinga obutebenkevu mu mawanga g'obuvanjuba bwa Afrika. Bano n'abalala bamwanjulidde enteekateeka nnyingi z'abasuubiza nti agenda kwetegereza. Enteesaganya zeetabiddwamu Minisita owa Uganda ow'ensonga z'omunda Major General Kahindo Tafire, Minisita ow'amagana Lieutenant Colonel Bright Ramirama, Major General Apollo Kasita ne Lieutenant General Charles Sangina n'abalala. Kati olwaleero President Museveni yeetabye mu lukuŋŋaano lwa Egypt-Uganda Business Forum in Cairo ng'ali wamu ne kamukyaza His Excellency Abdel Fattah el-Sisi. To continue to collaborate and build partnerships that should yield in greater trade and investment between the Arab Republic of Egypt and the Republic of Uganda. Ono abategeezezza nti ensonga enkulu mu kukyala kwe mu ggwanga lino ya kutumbula nkulaakulana. We should have clear strategic considerations. Cluster 1 is production, to produce goods and services, because business is about goods and services. Olukuŋŋaana luno lwetabyemu abantu abasukka mu 200 nga lutambulidde ku mulamwa ogw'okunyweza ebyensuubulagana wakati w'amawanga gomberere. For instance, I would like to thank His Excellency President Sisi for the foot and mouth vaccine which he contributed to Uganda, and he has now agreed to build a foot and mouth factory in Uganda. I'd like to wish success for the Egyptian-Ugandan Business Forum that is encouraging both countries to expand their industries in the pharmacy sectors and pharmaceutical sectors and in the trade sector. Onera ababuulidde ku mikisa enjolo egiri mu kusiga ensimbi mu Uganda. Ate libadde essanyu jereere ng'omuyimbi Rachel Luzinda amanyiddwa nga Desire Luzinda ng'ayanjulira bakadde be omwami we gw'alonze mu bangi era ng'ono naye muyimbi. Omukolo gubadde Katalemwa Matugga ng'abantu bambadde ne batonya. Omuyimbi Rachel Luzinda amanyiddwa nga Desire Luzinda olwaleero ayanjudde mwana munne Sam Lucas Lubyogo amanyiddwa nga Levikson maka bakadde be Katalemwa Matugga mu disitulikiti y'e Wakiso ku mukolo ogutakkiriziddwa ku bannamawulire naye olw'obukulu bw'ensonga eno ebifaananyi bibadde byakubbirira. Omukolo guno gusinze kwetabwako baserebu saka abayimbi nga b'oku kyalo badde balumaggamagga nga bulevu bwambwa. Yeah.
Lubyogo amanyiddwa nga Levikson muyimbi wa nnyimba ez'eddiini era nga werekeddwako abantu ab'enjawulo nga abasinga badde bambadde engoye enjeru mu buwangwa bw'Ekinyarwanda. Oyinza okugamba nti bonna abadde ku mukolo guno bambadde ne batonya mooli era nga bangi ku bakyala naddala ebijuujulu bibadde byetonyatonya obuntu ku mitwe ng'engoye byesuulidde neesuulire. Isaiah Luzinda abadde omusanyufu ennyo akyusizza gomesi ez'enjawulo bakira zonna ezimunyumira obulungi ng'eno endulu bw'etta abantu mu kidaala. Omukolo gwetabyeko abantu ab'enjawulo okuli ne yaliko minisita okwassa empisa n'obuntu bulamu mu gavumenti y'awakati Miriam Matembe omusumba Lozias Bujingo n'abalala era nga bakira akyamuka yagenda n'ayira abagole ensimbi. Omuyimbi Gabi Ntate ayingiza Desire Kidala mu kayimba ke akakyeza ne Yesu. Omukolo gwetabyeko na bannaddiini okuli yali omulabizi w'emikono Elia Paul Zinda era nga bamu ku bakyala bambadde gomesi nga n'abaami bawadde emitega nsowera. Omugole Desire bamuteekedde keeki ennungi ddala era ng'eno bakira buli muntu agitunuulidde. Akulira ofiisi ya ssentebe NRM ekyambogo Hajati Adija Namyalo y'omu ku beetayo ku mukolo guno ng'asibiridde abagole entanda. Wadde Mukama waali Mukama akiyamba tubiyambi. Tosobola ne wonoosaala ennyo n'osaba ennyo nga tolina mpisa era omusajja ajja kukulekawo. Ulina gwange ogenda bw'osabudde nange nzija nange ngenda kwosalako nzija kale mbere bulungi. Ignatius Kamya yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kale munnaffe tukuyozaayoza era tubagaliza obufumbo obulungi. Ate kkooti ewozesa emisango egy'abali yake eya Anti-Corruption Court ewandegeya eyisizza ku Profesa Waswa Balunywa ekiwandiiko kibakuntumye ku bigambibwa nti yakozesa bubi woofiisi mu kiseera we yabeerera Vice Chancellor ow'ettendekero lya MOBS. Banna abala 12 basindikiddwa ku alimanda mu kkomera Luzira ku misango egy'enjawulo. Abantu 12 basimbiddwa mu kkooti ewozesa emisango gy'abali yake n'abali b'enguzi ewandegeya mu maaso g'abalamuzi ab'enjawulo nga bakulembeddwamu akulira kkooti eno Rachel Nakyaze. Abasimbiddwa mu Kaguli yali akolanga akulira ensonga z'abakozi ku Yunivasite ya MOBS Namaganda Jacqueline, Jennifer Titio Kaka akulira ensonga z'abakozi mu kitongole ki Uganda Civil Aviation Authority, Agasini bya Mukama, Ayetusuubira Rachel, Ngabirano Joseph, Dola Alyatuha, Oyiti Francis na Raiso Walia, Kikure Paul nga abamu ku bano baali bakuumi ku ttendekero lya MOBS abatajjanga ku mirimu gyabwe ate nga bafuna omusaala okuva mu gavumenti. As the Acting Human Resource Director of Makerere University Business School and Payroll Officer respectively, caused financial loss of Uganda shillings 14,968,860. Abalala okuli Profesa Waswa Balunywa, Kibanda Grace, Katumba Lawrence ne Oyite Francis abatannakwatibwa kkooti bayisizaako ekibaluwa kibakuntumye. If it will please the Honourable Court, Worship for A1, we will at the appropriate time apply to this report for issuance of criminal summons.
bano bavunaanibwa emisango muli okwesoobya ofiisi zaabwe okugabira abantu emirimu gya gavumenti nga tebalina bisaanyizo okulagajjalira emirimu okufiiza gavumenti ensimbi obuli bw'enguzi n'emirala. Abawaabi ba gavumenti bategeeza ng'egimu ku misango egivunaanibwa bano okunoonyereza we kwawedde ne basaba abalamuzi okulaga ennaku z'okutandika okuwulira emisango egibavunaanibwa. We pray for an adjournment to be able to put things together for purposes of disclosure. Bannabateeka babawabirwa babadde bagezaako okusabira abantu baabwe okweyimirirwa wabula ne bawaayibwa ennaku ez'enjawulo okujja bateekemu okusaba kwabwe. We would humbly pray that we get some time on Monday and appear before you and make the prayer for bail. Abawabirwa bwe bati basindikiddwa ku alimanda mu kkomera Luzira okutuusa ku nnaku ez'enjawulo ezibaweereddwa. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale n'emboozi ezo nsaba mukkirize tusooke tubawummuzeemu kyekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu. Tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri mulimu gano. Eno ye Eresa 1302 ng'akaato kano kali mu kika kya high speed patrol boat balikola nga lyato gumu ddala okutambuza n'okuketta ensalo z'eggwanga mu mazzi. Omubiri gwali gwakolwamu aluminium omugumu ddala muyite reinforced aluminium era nga n'akayumba omuvuzi w'abeera n'abantu tekayitamu masasi anti kakolwa mu integral armor technologia akasobozesa obutamala gayitamu sasi kadduka okutuuka ku speed ya knots 55 oba mile 63 buli ssaawa. Kuno bayongerako tekinologiya akayambako okuketta nga sensa ezirambika ebbugumu ziyite thermosensors ne sensors ezikusobozesa okulaba ekiro ziyite night vision sensor. Kuno nno kwe bagatta defense systems endala okwaŋŋanga omulabe singa abakulumbye. Kaliko obuwanvu bwa mita 13 n'obuuzi 2 ng'abakugu bategeezezza nti kasobola okwongerwako tekinologiya okusinziira ku bwetaavu obwakaguze bw'alina. Eresa 1302 obusinga obungi bulina mota 2 ate obulala bulina 3 kyokka buli mota ya horsepowers 10. Science ne teknologiya. Kale ekitundu kyaffe ekyakubiri ekyagataliiko nfuufu nyongera okukwaniriza n'okwebaza okuba nti osazeewo tutambule ffenna wano gataliiko nfuufu. Abatuuze mu Wakiso basabye gavumenti erowooze ku ky'okubongera amatendekero ag'emikono n'amasomero ga secondary mu kitundu kyabwe ng'omu kaweefube w'okutumbula ebyenjigiriza. Oluvannyuma lw'okunoonyereza okwakolebwa Vision Group ku nsonga abalonzi baagala zisibweko essira mu kisanja ekiddako ebyenjigiriza byakola ebitundu 35 ku buli 100. Olwaleero omusasi waffe akuŋŋaanyiriza ebirowoozo bya bannawakiso ku byenjigiriza. Omukadde Tofi Acheng agamba gavumenti ekoze omulimu gw'amaanyi okulaba ng'abaana bonna basoma kyokka sente gavumenti zeeweereza amasomo ntono ekiviiriddeko abaddukanya amasomero okwesulayo gwa Nagamba. Twalaba nti sente gavumenti zeewa buli mwana zaalinga oba 13 naye zino 13 terina kyekola mu butuufu. Gavumenti erowoozeeko okuyongeza sente zebawa amasomero kuba 13 ne bw'okola otya tezimala mwana n'emiiru yennyini y'omwana olunaku tezimala. Ono asiimye gavumenti olw'essira lyetadde ku masomo g'ebyemikono n'asaba byongere okusibwako omulaka kuba byakumalawo n'ekizibu ky'ebbula ly'emirimu. Ekya okubasomesa skills that's okay. Eyo ndoza yeesinga omwana ne bwakoma mu P7 aba alina knowledge eky'omutwe n'eky'omukono asobola kweyizaawo. Aaron Indianabo ssente w'omuluka gwa Lukwanga asibye gavumenti okussa amaanyi ku bazadde balabirira abaana baabwe nga bali ku masomero buli kimu baleme kukirekera gavumenti. Yakulanga abaana tukwatiramu abazadde n'abasomesa abaana nga tubasabisa yeetaaga omuzadde w'omwana ekyokulya omusomesa asomese. Naye twesanga omuntu okuba nti babaga nti bonna basome bagamba nti n'omwana n'ekyokulya nga omuzadde talaga kukikola. Kyokka asabye gavumenti okwongera ku bungi bw'amasomero ga sekendule mu kitundu kuba bangi olumaliza ekyomusanvu balemererwa okweyongerayo n'emisomo gyabwe. Ng'eggombolola tulina essomero erya gavumenti erya sekendule lisangibwa Sumbwe nti okuva wano omuntu okugenda Ssumbwe aba alina okuteekamu shingisi 15,000 transport n'amadde 15,000 kitegeeza gwe mutwalo. Kitegeeza nti omuzadde ateesobola atasobola transport tasobola kutwalayo omwana eyo
twandyetaaze kubanga kati secondary schools tulina ntono eza government twandyetaaze secondary schools okweyongera mu Wakiso Town Council. Ye Juliet Namataka alagenda gavumenti okussa amaanyi mu kulondoola abasomesa mu masomero ga gavumenti okulaba engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Tubadde tubulwamu okulondoolwa ennyo zeetaaga more supervisions okuzisupervisinga okulaba biki ebikolebwamu still n'abasomesa bano okufuuyibwako ku misaala gyabwe ku structures zaabwe ze basulamu. N'abakulira amasomero baliko ensonga ze bataddeko essira naddala omuwendo gw'abasomesa omutono obutabeera na nnyumba z'abasomesa n'okusaba gavumenti okuddaabiriza ebizimbe ebiri mu mbeera embi kibanguyiza omulimu. Abasomesa tetumala tuli bataano bokka ba gavumenti ate tetulina nnyumba z'abasomesa. Abasomesa bonna essomero gye libapangisiza we basula kubanga essomero terina nnyumba z'abasomesa. Tulina classes 7 naye nga ey'omusanvu classes 2 zigigabana. Tulina classes ntono zisinzira ku baana betulina tebalina class endala zimala. Tugattira abaana abato abamu nga class 3 basomera mu class y'emu okugezanga P1 n'abaana aba nursery section bona basoma mu class y'emu. Akulira okulambula amasomero mu disitulikiti ya Wakiso Rita Nanyanzi annyonnyodde ku mbeera eri mu masomero ga gavumenti naddala agali mu byalo. Amasomero getusanga mu Namayumba aga gavumenti abaana batambula engendo nga ziwerako ne bajja ku masomero naye kikyali ekizibu kye tukyalina ti amasomero agamu tegalina basomesa bagamala era nga mu nsonga eyo tusaba gavumenti etwongere abasomesa. Akulira ebyenjigiriza mu Wakiso Frederick kino bannyonnyoddde ku sente gavumenti ze bawadde okulabirira amasomero gano n'omulimu gwekoze okutumbula ebyenjigiriza. Sooka twebazanga Wakiso ti ensimbi ezituweebwa okuzimba n'okuddaabiriza amasomero zeeyongerako. Emabega eri tuyingira mu kiseera kino nga tufuna obukadde 600 naye kati ssente zaali 4,200 n'omusobyo. Mu kiseera kino tuzimbye classrooms 142 142 classrooms masomero gaffe aga bonna basome aga primary n'aga secondary. Agamba nti newankubadde gavumenti ekoze kinene n'omujjuzo mu masomero gukyali waggulu olw'abazadde okwongera okutegeera omutindo oguli mu masomero ga gavumenti. Kuba kyetufunye buli ssomero lye tuzimba ssomero tuwa classrooms ssomero lye tuddaabiriza omuwendo gw'abaana gweyongera obawa entebe ez'okutuulako abaana nga beeyongera. Ekitegeeza nti tulina kukola nnyo masomero gonna aga bonna basome tugaddaabirize gabeere ku mutindo abazadde bagaagala bategeera ky'abaana balina kusomera mu masomero. Agambye nti gavumenti egezezaako okuzimba ennyumba z'abasomesa n'okuddaabiriza ebizimbe ebiri mu mbeera embi wabula olw'okuba Wakiso erimu abantu bangi kiviirako amasomero okulabika ng'amatono n'asaba gavumenti eyongere okubadduukirira. Obuwumbi obusatu obutuweebwa okuzimba n'okuddaabiriza amasomero ziwulikika nga ssente nnyingi buli mwaka gw'ebyensimbi naye tusaba zongezebweko. William Mutyaba yakusakedde gweno ku Lwabukedde TV. Kale nyongera okubaaniriza n'okwebaza be tukyatambula nabo. Ekitundu kino tukiguddewo n'amyuka ssentebe wa NRM asooka Alhaj Moses Kigongo. Ono alabudde abavuganya ku bifo bya SEC okukomya okugulirira abalonzi kuba kyandiviirako okulonda abakiise ab'ekiboge. Okwogera bino abadde mu lukiiko abavuganya mu bifo ebya SEC lwe bayitiddwamu ekyaddondo nga lwetabiddwamu ne Ssaabawandiisi Richard Todong. Omumyuka asooka wa ssentebe wa NRM Alhaji Moses Kigongo alabudde abavuganya ku bifo by'olukiiko olufuzi olw'okuntikko olw'ekibiina kya NRM luyite SEC okukomya kugulirira abalonzi kuba kyandiviirako okulonda abakiise ab'ekibogwe. Abyogeredde mu lukiiko lw'abavuganya ku bifo bya SEC oluyitiddwa akakiiko ebyokulonda ak'ekibiina ekyaddondo mu Kampala okubakomako ku lulimi oluvoola lwe basusse okukozesa nga banoonya akalulu kuba NRM eyimiriddewo ku musingi gwa mpisa n'okuwaŋŋana ekitiibwa. If we had not disciplined the movement, I know many of you wouldn't have been here. So as you have joined the movement,
Behavior is very, very important. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Richard Todong agambye nti bakimanyi bulungi nti abamu kubavuganya ku bifo bya Seeke Mukama yabawa omukisa gwa ssente naye baleme okuzikozesa okulinyirira bannaabwe. Don't want any candidate to hide voters from the others. Some of you are blessed, you have a lot of money. Kindly don't use that money to disorganize our party. Alabudde abavuganya okukomya okukweka abalonzi eri abo bavuganya nabo n'ategeeza nti ekibiina kye kivunaanyizibwa kulabirira abagenda okulonda Mutabamiruka n'ategeeza nti gwe gunaasinga wakuggyibwa mu lwokaano. Should we hear that a candidate X is hiding delegates, I will plead that we should disqualify you. Can we all agree on that? Okusinza ku Todong, olukiiko lwa Seeke lugenda kusunsula abeegwanyiza ebifo bino okumala ennaku 2 era abanayita mu kasengejja bakwanjulwa Mutabamiruka oluvannyuma balondebwe. Akulira akakiiko NRM ak'ebyokulonda Dr. Tango Doi ategeeza nti okulonda kuno kugenda kuba kwerufu kuba nakwo kwakusimba mu mugongo. Constitution talks about lining up. I have not seen an adjustment. When will elections be? You will see the dates. Where will it be? Kololo. What is the mode of voting? Lining up. Mu lukiiko luno abamu ku beesimbyewo baloopedde abakulu nti bebavuganya babasaba enziro n'okubogerera amafuukuule nga bwe bataasaanidde ate abalala balaze obutali bumativu olw'obukwakulizo obwabateereddwako obw'obutakozesa ssente so nga bannaabwe bazikozesa. Illegal practices, no soliciting for votes on polling day. Are you going to give us these delegates a day before? Watyanga ngenze mu vetting ne banzijjamu kubanga abagenda okukola vetting ate bantu betwesimbyewo nabo by incumbent second members be bagenda okusunsula. Naye bano balowooza olw'okuba bakwesa ssente zaabwe mu mayumba abantu bagenda bagula buguzi. Kiri a bit tricky but all in all ndi musanyufu nnyo lwa nsonga ya layini okwesimbawo ku layini ndi musanyufu nnyo. Ng'omanyi nti bakugyeko ID yo okukweka banange mwogere n'ab'amateeka kulaba nti candidate oyo aba disqualified. Babavuganya ku bifo by'abavubuka mu Seeke Mativu ne mutabani wa Dr. Tango Doi, Collins Odoi kuvuganya ku bifo bino nga bagamba nti kino kijja kuleetawo kyekubiira mu kalulu era Dr. Tango abaanukudde tewali tteeka ly'abamenye. There is a conflict of interest and a direct interest of interest in that position. How will I believe that it will be fair and a fair election? And the counting will be open in Luzungu and open. Tanga Colin has his right to win or lose. I don't want any nonsense to destroy my name on account of producing a son called Tanga Collins. Olukiiko bwedda lugenda mu maaso ng'abavubuka bawakanya Fiona Nnaku okuvuganya ku kifo ky'omubaka w'abavubuka nga bakulembeddwamu Aaron Amanya bagumbye ebweru w'akakiiko ne basaba Haji Kigongo abiyingiremu nga bagamba nti asusa emyaka. Tusaba national chairman ne SEC members bayingire mu nsonga eno bakakase nti ensonga eri hard and determined olunaku lwokona terunatuuka. Robina Nantale yakusakidde gweno ku Lwapukede TV. Ate bo abayizi n'abasomesa bannalya SS Lugazi campus bayonjeza akatale ka Jinja Central Market okugaba omusaayi ko n'okuwa abo abali mu bwetaavu. Abantu basiimye olw'okubalowoozaako. Ab'essomero lya nnalya SS Lugazi campus bakoze bulungi bwansi ne balongoosa akatale ka Jinja Central Market. Beeze n'okuyoola kasasiro era ekifo kyonna balese kyakayakana bagaseeko okuwa abalongoosa mu kibuga Jinja ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuli sabbuuni, omunnyo, sukaali, obuwunga, amata n'ebirala. Baasoloozezza bino ebintu okuva ku bitono bye balina ne bagamba katu sharingeko n'abantu baffe bamaama bataata abali eyo kati obudola baba beetikkiddeyo. Lawrence Maganda akulira Jinja Central Market n'omu ku batuuze beebazizza bannalya SS Lugazi olw'okubeera ekyokulabirako. Era mbeebaza olw'omulimu omulungi guno ogwa charity work gwe bakoze olunaku olwaleero. Ne mbeebaza olw'okuba nti bazenga ttiimu abaana bangi nga mubalaba
baze okutuyambako tusobole okuba nga tuyonja ekirere kyaffe ejjinja. Naye neeyanziza neeyanzidde basobodde okutuleetera ettunaku tusobole okweyonjako. Naye mutulaze omwoyo. Oluvudde no bagenze ku Jinja Referral Hospital ne bagaba omusaayi okubudaabuda abalwadde n'okubawa ebikozesebwa. Abasawo nabo basiimye abannaalya SS Lugazi olw'okubaddukira ne basaba n'abalala okubalabirako. So this is a very good gesture for our people, our local people. Whatever you have put really is going to help a number of them. Beebaziza n'abayizi n'abasomesa abatodde ku kye balina okuddukirira abantu ne bakunga abazadde okubongera abaana. Amyuka omukulu w'essomero lya Nalya SS Betty Glover alambuludde ku kigendererwa kyabwe mu kuddukirira abantu abali mu bwetaavu n'okulongoosa ekitundu. Yeebaziza abaddukanya Jinja Hospital olw'akadde ke bawaddeyo okuyitira mu bayizi bye beetaaga okusoma obusawo. Bwe tugenze ne tulongoosa akatale aka Central Market Jinja ne tuvaayo ne tugukira wano mu Jinja Main Hospital twebaza management bayigiriza abaana baffe mu engeri abasawo gye beeyisaamu neki ekikufuula okubeera omusawo, era ne twebaza Black Uganda nti nabo babadde wamu naffe mu kukebera amaaso. For the administration of this institution, I'd also like to thank them for giving us the students a chance to come here and show them what we're capable of. Organizing this event, such a nice thing to do. Treating them with eye problems, checking for dental, it was all for free of charge. Tweyanza director waffe Mr. Dungu Livingstone okubanga yatufandinga era kyatufandingira ddala okubanga tuzze wano okubaako naffe ebirala bye tuyiga n'okufuna. Kasfa Nava yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ate ab'ebyokwerinda bakoze ekikwekwe katwe gye bayooledde pikipiki ne speya ebigambibwa okubeera ebibbe. Mu kikwekweto kino waliwo n'abakwatiddwa bayambeko poliisi mu kunoonyereza. Kino kiddiridde pikipiki 2 okubbibwa kyokka okunoonyereza kwe bakoze ne kubatuusa mu kifo kino. Ebitongole by'okwerinda okulya kya Crime Intelligence Police okubeera Tete ne Katwe bakoze ekikwekweto Katwe mu kifo batunda pikipiki enkadde ne spare waazo. Okola ekikwekweto kino kiddiridde ebyokwerinda okutandika okunoonyereza ku pikipiki 2 ezabbiddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo naye bagenda okuzirondoola ne bazuula teziri mu kifo ekyo. Bwe batuuse mu kifo kino batandise okufeefeeta amaduuka omuli abatema pikipiki spare era nga waliwo n'abakwatiddwa nga bagezaako okulemesa ekikwekweto ekibadde kigenda mu maaso. Afulumiza spare ne pikipiki zonna eziteeberezebwa okubeera enzibe ne bazitika ku mmotoka za poliisi ezitutte ku poliisi Katwe nga bakola okunoonyereza. Abasuubuzi betwogeddeko nabo bavumiridde abenyigira mbobbi ekimaliriza nkitatana bizinesi zaabwe. Abavubuka babalikadde abamu batwalidde bwerere tebalina musango. Tegeera si buli muntu nti ali awo talina musango. Enkula yange okukukiza abantu bakole alaalina basaba byokwerinda okwongera okukola ekikwekweto basobole okulongoosa omulimu gwabwe. ababba bangalo nnyonyi abaana bwe bakuta basiiga abakwata mu kire babeera ababba balina okuba nga bangalo Ssentebe w'abasuubuzi Kaweesi Lumala asaasidde abasuubuzi abakoseddwa n'avumirira olw'abenyigira mu bikolwa nga bino ekireeta obunkenke mu kitundu. Abantu mu kitundu bagamba bagume naye bw'olaba ebintu ebitali birungi batubuulire, singa batubuulira bino byonna tugende tebibeerawo. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV.
Lorian n'ekyo kyaffe ky'ebyemizannyo agatali konfuufu wano ku Bukedde TV1. Tutandikiddeko mu mpaka za CHAN olunaku olw'omupiira ogusooseewo Senegal emeganye ne Congo eya Brazzaville ebadde goal emukwemu ate ng'omupiira oguzeeko Nigeria bwetyo ewandusa oluvannyuma lw'okukubwa omupiira ogwokubiri ogw'omudiringano ogwasoose yakubiddwa Senegal ng'olunaku olwaleero etimpuddwa Sudan bwetyo ne banga empiira ebiri terinayo kabonero konna mu kibinja ekyokuna era bwetyo ewanduse. Musa Hussein Kanti. Feet in, it's clear at the back post, the header was there, it's an own goal from Ngenge. Pressure from Sudan is told immediately after Nigeria have a goal disallowed. Sudan go up the other end and score. Abdul Razik, the player of the match in the 1-1 draw against Congo, gets to celebrate. He struck the frame, but it's an own goal against Nigeria again. Walildin goes good, and he has another goal against Nigeria. This time it's in the African Nations Championship. The second half of this Group D fixture. Abdul Razik regained his footing after a little slip. And having wrong-footed a handful of Nations Championship. Not cleared by Magno. On the volley. Ate ng'etuviddeyo ne tugendako mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka olunaku olwaleero roundi ey'okutaano ekakasiddwa okuba mu wiikendi y'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini ng'egenda kubeera mu bitundu by'e Fort Portal, Kyenjojo wamu ne Kabalole era nga abavuzi ab'enjawulo beeswata kulanga bafuna obuwanguzi. Ronald Sebuguzi yakyakulembedde ku ngule y'eggwanga ya NRC ng'alina obubonero 187, Ponsiano Lwakataka alina 175 ate nga ye Musa Segawa alina obubonero buli 167. Njagala kubagamba nti nga tugulawo omukolo guno ogwa Fort Portal Rally 2025 twagala kakasa abawagizi baffe mwenna nti mujje twagala kubalagako kyemutalabangako omwaka guno kubanga kati emmotoka yaffe namu ebiseera ebimu ebadde nga ejjanga nfuufu naye namu era yawangudde ne rally eyabadde kalangala. Fort Portal Rally tweteeseteese bulungi kuba tugenda mu tourism city kati tweteeseteese bulungi era tusaba abawagizi baffe bajje tubawe ekyo beetaaga okulaba. Buli we tuba tukola motorsport tuplantinga trees. Ku luno tugenda kusimba trees 2,000 trees e Fort Portal sobole okubeera nga obutonde bwaffe tubukuuma. Olunaku olusooka bajja vuga 7 n'obutundutundu 5. Olunaku olwokubiri bajja vuga zijja kubeera 5 mu 5. Awamu ze zikola 125 ezijja okuba ez'okubinkana. Then ez'oluguudo ze tuyita liaison zijja kubeera 125. So awamu tujja kukola kilomita 2.5. Ate nga tugenzeko mu mpaka z'omuzannyo gwa Scrabble eza Africa ezigenda okubeera mu kibuga Nairobi ekya Kenya olunaku olwaleero ttiimu ya Uganda esiibudwa mu butongole ku kitebe ky'ebyemizannyo kya National Council of Sports owali erugobo. Katwabe embeera nga bwebadde. My name is Ivan. I hope everyone is hearing me. My name is Ivan. It improves tactical. I feel good to be part of the national Scrabble team in Uganda. And at the end of that day, I will come back to my home country with medals and certificates. My expectations for this competition is I expect to come out on top because my team has put in a lot of work. And I feel so surprised to be in the national Scrabble team of Uganda. And I feel like I should excel and work harder to keep it up and then go to more other countries. I'm very happy
that we are going to represent Uganda as one, and we will make sure to win. Uganda this time is taking about 21 participants for the big team, and for this small team, we are increasing from 60 to 21 to 29. With them, they are 29, and from 2 schools to 7 schools. Team Uganda hoye! Team Uganda hoye! Team Uganda hoye! Can everybody do this? Team Uganda hoye! Raise your hands hoye! Katugende bweruka nga tulaba kateeko ku kisasawaza nyinga ekayimiridde nga ye Isaac avudde ne mu nnyumba gy'abadde asulamu okakasa nti ddala ayagala genda mu kilabu ya Liverpool. Akatale k'abazannyi mu Bulaaya kakyagenda mu maaso nga kilabu ez'enjawulo ziri mu kwenyweza ng'amawulire agava mu kilabu ya Newcastle galaga nti omuteebi waabwe Alexander Isak asenguse mu nnyumba ye ebadde y'ebisenge bina gy'abadde asulamu ng'eno abadde akisasula £7 buli mwezi. Ono amaze mu nnyumba eno emyaka 3 okuva beegatta ku Newcastle mu 2022 ng'ava mu kilabu ya Real Sociedad eya Spain. Wadde ng'omuteebi ono ayagala kwegatta ku Liverpool mu kiseera kino, amawulire amalala galaga nti yali yabagamba banneiba be nti ayagala kusenga okukola ababbi. Yo kilabu ya Manchester United ne Man City zonna zaagala omukwasi wa goolu ya PSG Gianluigi Donnarumma, ng'ono omutendesi Luis Enrique yamugye ku ttiimu egenda okuvuganya sizoni eno. Gianluigi Donnarumma ow'emyaka 26 asigaza omwaka gumu ku ndagaano ye nga yabadde mpagi waganga bwongulikopu kya kilabu empanguze kya Bulaaya ekya Europa Champions League. Amalala gava Manchester United galaga nti Brighton egobye ssente za Manchester United zebadde erese kumuwutanya mu Cameroon Carlos Baleba, ng'ono babagambye tebamutunda. Brighton egambye nti weebawa kumutunda eyagala obukadde bwa pawunda 115. Omuwutanyi wa Crystal Palace Eberechi Eze amawulire galaga nti ebyokwegatta ku Arsenal birabika nga bikyaganye, nga kati atunulidde kwegatta ku Tottenham nga Crystal Palace emwagalamu obukadde bwa pawunda 68. Gejide musika emizanyo ekyo kyonna ku lwaleero hakumata kumira mpeera musule bulungi mweraba. Mwebale nnyo bannaffe betutambula nabo mu kitundu kino ekyagatali konfuufu. Kati kkiriza tukusiibulire wano tukugambe nti tujja kuddamu saa 12 ez'okumakya. Yenze Sanyu Robina Mweruka nkutambuza ne Mebo Mulungi. Teweerabira kuyitako mu Bakushona Designs ofune gomesi n'engoye zonna ez'emikolo ez'omulembe. Katono mulungi abakuume musule bulungi mweraba.